Kukulawo tugaddewo mwangu w'ennida tema tugaddewo tetuli wiringi kukulawo paka nga pulezidenti yennyini azze n'atubuulira ng'era bwe yatubuulira e Kololo. Okuva ebitono byatandika nali sirina mu ggwanga naye bwe nakomawo bwe nti netandika ensonga y'abasuubuzi nabasanga nga bonna buli omu byayogera naye bwe najja nenkikwatako nempandikira pulezidenti ebbaluwa nga muga nti nsaba asisinkana abasuubuzi yanzikiririzaamu n'abasinkana ku nsonga ya influence yali ekutte wansi ne waggulu. Yabasinkana twagenda abantu abasooka balinga 15 n'abasinkana n'abagamba kati mwerondemu abatono benja okuddamu okusinkana tumusinkana ogwokubiri n'abagamba era kati n'atuwa appointment y'okusatu najja e Kololo. Bwe yajja e Kololo netumusinkana ne basobola ebiwandiiko byabwe byonna nga nze communicatinga ne baminisita bannanga abalala ba finance n'owa trading nga tuli wamu ne tuba nga tutambuza ensonga eyo n'aba revenue authority. Bwe twamaliriza ne bajjanga era wabeerawo tutuula nze ntula nabo mu nsonga ze zimu nina omuntu gwenkola naye bamuyita kuteesa ntula n'ekisanja ne tubeera nga twongera okuba nga tubakumaakuma naye nga bo bennyini balinamu ate obutategeragana ng'ebibiina ebitwala abasuubuzi. Ebibiina okusooka biringanga 8 waliyo UTEA waliyo Kufuta waliyo Kasiita waliyo Kata bingi nnyo. Kati ebino byonna mukusooka okuteekako ekiwandiiko nti bagenda kusinkana pulezidenti byali bitulemye okulonda mwani yaani nga buli omu agamba nze nkulembera abasuubuzi ffe ne tusalawo ne tugaa katukolagane na bonna. Bwe twamala okukolagana na bonna ne tutandika okuba miitinga buli omu ono bw'aba afuluma ng'omulala ayingira buli omu agamba munne nti ye mutuufu oli ye mukyamu naye ng'ate nze nga sinaba kubatandika batwalayo. Abantu ba Kasiita Ssekitto ne Keno Musoke n'Ensuubuga bibasooka mu State House nga tebinaana kuba nti bagenda kwekalakaasa
era bwe baatuukayo omukulembeze n'abasinkana naye bwe baavaayo tebana kintu kimu kyebakola kyebagamba ggwanga nti pulezidenti tumusinkanye kino era okwekalakasa ne bakutegeka nga baga mwongere kwekalakasa simanyi kwekalakasa kyekutegeeza bwe twamaze kati netuddayo recent twaddayoko netuddayo n'abantu ndozanga nagaya n'ensuubuga owakasiita ne Musoke owakasiita nengenda n'abafuuta basatu nengendako n'abakulembeze b'omukikuubo abantu balinga 8 betwatwala era sityo netwogera pulezidenti n'abagamba nti nzikiziganyiza n'ebintu byonna byemuŋŋamba nange nkyanoonyereza n'ekintu kiri kimu nsaba mumpeemu obudde ekyokubiri nja communicatinga through your minister babuliddwa engenda okukola ki okujja okubasinkana ebbalwa n'agimpandikira nti jja balaba nga 3 August kaakati n'atugamba nti naye ebintu bimwaŋŋamba ebimu ŋŋenze mbikolako nga gamba ng'okugyawo penalties nazijjawo zonna ezaali za infreeze era teziriiwo era nebaza bonna abasiimye kuba batwebaza bankubira amasimu buli lunaku nti aja tinze penalty yange bagigyeko konteyina ze baali bakutte ennakawa ezo zonna olw'emisolo zonna baazita nazzaako n'agamba nti abaana baali bakwata abantu tiwetisa omugugu bakubuza bagugyewa leeta lisiiti koluti abo bonna baavaawo n'abagamba kiri ekintu kimu kanyongera okwetegereza ebintu nange nja kubaddamu ekkololo lwolwo twasembye okugenda kati be ekibanyiizizza teyabawandiikidde bula pulezidenti bujo si yabawandiikidde ebbaluwa communication gye nakozesezza era bujo gye nkozesa okucommunicatinga gye bali kubanga sisobola kugamba nti ono ye mutuufu bonna bakulembeze buli omu akulembera munne bwe twatuuse ku lwokutaano lwa wiiki eno nafunye meeting y'abantu 4 ne bajja wano mu ministry yange nga ne Meja Kuteesa ne Kisanja ne Katungi bebaddewo nga abakulembeze naye tutula nabo ne mbaga nti pulezidenti yabagamba tiyayagala kubateera ssente yakayita kaato tisiyagala kuba muntu ssente kinoomu njagala mbawe ssente nga mbawaddenga abasuubuzi kuba muge nti bizinesi zammwe zifudde muddeyo e Kampala mugambe abantu bammwe ti abasuubuzi pulezidenti atuwadde akaato nga ssente ziteeka muli nga muzimujja kuba mugamba Small Development Bank temugisobola simunya biki mufunewo tugenda okuteeka ssente zammwe mugenda okuzijja akakaato kekabalimi okunnyonnyola abantu kati bwe tukoogerako tebaagala tukoogereko naye nga pulezidenti yagamba ngenda bbawa ssente n'ekyokubiri n'abagamba kifo ky'okusuubula e Bulaaya tukole wano bufactories bye tusobola okukolera mu Uganda tubikoleremu tugende e Bulaaya nga tusobola kukolera ki bye tugenda okugula e Bulaaya nga bye wano mu Uganda tusobola bikola ki kubikolerayo kati ne baga nti mugende mukuŋŋanye proposal z'abantu era n'emu ku proposal endeeteddwa ba Connect Agro Produce Traders Association ayo teyazze bangambye nti afajati ezaffe proposal twazituusiza dda mu State House era gyeziri ate babigambe eno mu lukiiko olutono mu bannaabwe tebasobola kukituusaayo nti twakoze eki titwawandiise dda nze kyendooza nti mulimu okweryamu enkwe abasuubuzi babawuddiisa bo olwedde bamaze okutwala ebintu byebagala mu State House babikoleko ate eno babaga nti mumwekalakaase mugalewo amaki amaduuka ekitali kituufu kuba pulezidenti yagenda sijja kubasinkana yagambye kamale okukola ekisaawe ky'ekkololo buli muntu yenna akiraba n'omutaayonka nti ekisaawe ky'ekkololo kirimu omusenyu kirimu amayinja kirimu buli kimu tusobola kutuusaawo bantu ngoze mu lukiiko olukulu bwe lutyo ate nga twagala tusinkana abasuubuzi bonna aba Uganda so si ba Kampala bokka n'agamba katulindeko ba local repairs eyo message nagifuna era bwe nagifuna kubanga yali short notice nga sobola gati kanzire mu office tuoze week yali Saturday ne ngamba sisobola gamba nti mpandike ebbaluwa oba mbayite mu lukiiko kuba twali tumaze okutula eggulo limu nembaga bannange I'm very sorry olukiiko terujja kubeerawo pulezidenti yagambye olw'ensonga eziteebereka ekisaawe ky'ekkololo bakikola bajja babulira mu mwezi gw'omunaana liro tunasinkana omukulembeze w'eggwanga nze sisobola kuggalawo kubanga bano abagamba baagala kusala mu mwana bo tebalina kibafiirwa bebamanyi kibafuna mu basuubuzi bano ebiva mu State House basitandiko bibulira abantu bye twogedde n'ebifuniddwayo babyogere baleme kubanga bawuddiisa abaki abasuubuzi enkyanaggala edduuka nze sina kye mugamba naye nga tebaali gaggadde
ye agenda okufiirwa ffe tugenda kukwata basuppliers bonna basupplying ebintu mu kikuubo tubadiverting badde mu maduuka agabeebunguludde batunde ebintu byabwe tuyinza noba ku street ne batundirako tetuba protectinga baleme kulooza nti bagenda bakuba bafiiriza ggwanga kubanga baba suppliers twamaze dda n'obbalaba ne tubaga tugenda kuba protectinga mutunde ebintu bino bane bagaana okugulawo amaduuka omusuubuzi gwandaba gwofiirwa so ono akugambye nti ggalawo yetafiirwa kubanga ye talinaamu capital mu dduuka eryo ng'ojja kusigala ng'osasula rent ojja kusigala ng'ebintu byo byonooneka wana abasuubuzi batwegayirira nnyo mu biseera bya covid ebintu byaffe byonoonese ne tugula amaduuka ebizigo byekwata byasaanuka bulubandi yayiika buli kimu kyonna naye katwaki baggalawo amaduuka ku nsonga etegambiddwa tagenda kubasinkana nga nebyakozeeko ebirala weebiri ebisobola okwogerwako ti at least ino bikoze eki bikoleddwako yaliwo yaki ya kololo bw'abanga agenda basinkanirako awalala era kiri gyali okuga nti katugendewa nze sobola kuproposinga kifo naye ye nga mukama wange ajja kunga nti aja ti abantu tugenda basinkanirawa wano ate obadde ombuuza nti abasuubuzi tuli sure mu gw'omunaana yagambye pulezidenti w'eggwanga talimba era yagambye mu gw'omunaana nga guggwako ngenda kubasinkana bwe kye batayagala kuwulira era neebaza abo bonna abakkiriza nti pulezidenti alina kyabakoleddewo okuba twayogera ku bintu bino ebya infreeze paka kati abo bebawadde waiva abaddizibwa container zaabwe bonna mbeebaza kubanga batukubira amasimu batusiima nga bagamba pulezidenti abakoledde ekintu ekyo